We have come together in this church so that the Lord may seal and strengthen your love in the presence of the church minister and his community. He has already consecrated you in baptism and now imputed you and strengthened you by a special sacrament, so that you may assume the duties of marriage in mutual and lasting fidelity. And so in the presence of the church, I ask you to state your intentions. Emmanuel and Catherine, I shall now ask you if you freely undertake the obligation of marriage and to state there is no legal impediment of your marriage. Are you ready freely and without reservation to give yourselves to each other in marriage? I am. Are you ready to love and honor each other as man and wife for the rest of your life? Are you ready to accept children lovingly from God and bring them up according to the law of Christ and the church? I am. Can we start with St. Peter? I do solemnly. I, St. Peter, do solemnly declare that I do not have any lawful impediment while I, St. Peter, Charity, Disaster, Prayer, Joy, Matrimony, which I have. I do solemnly declare that I don't wish for any lawful impediment while I talk with a partner may not be joined in matrimony, except for everyone acceptance. God and his church. Kama skemu nakapenda. Wait. Why? Wait the report. Ngoja. Boss. Umega matibabu. Kama skemu. Skemu nabidu. Skemu nabidu. Teka microphone kumumwa. Bwana wa Mungu kutoa ekirala baba yempanga naye nasiwana nakuwa ebiwumbi nange kabisa kukwasa And remove the veil. Please. Yes, and Lydia, the mom is Nono mugamba skemu. Why? Boss. St. Peter Emmanuel, will you take Catalina here present for your lawful wife according to the right of
I call upon those persons here present to witness that I, Saint John of Jesus Security, do take the adventure within my local way of life to have and to hold from this day forward for better for us, for richer for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish till death do us apart. Woyo, woyo, woyo. I call upon these persons here present to witness that I took their offering to take thee and be just in the chance to be my lawful wedded husband, come and hold me from this day forward, for better or for worse, for richer or poor, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us apart. Join together, let no man put asunder. Amen. We are now going to bless the rings. Can we stand up? The Lord be with you. Lord, bless these rings which we bless in your name. Grant that those who wear them may always have deep faith in each other. May they do your will and always live together in peace and goodwill and love through Christ our Lord. Please sit down. Catherine Chewula, take this ring as a sign of my love and fidelity in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Take this ring as a sign of my love and fidelity in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So that the peace of Christ may stay with you and yours now and forever and ever. You may now have the bride. Ah, cookies. I officially declare that they are now Mr. and Mrs. Cynthia. Akadde mutuusi akwebaza ebyo byaffe nga twebaza okugamba kyakoze abazze ababiri kati bafuuse omutumu.
Never so
Central Bank aleta n'ebasomesa kufuna ebintu bingi oba otya taata oba otya maama ebyo nabyo kwaya ekiyimbidde kwayimba mu misa y'abavubuka oba oyiseeko e Kampala emisa wano zibeerawo osanga okuva ssaawa emu ate esembayo ebeerayo 12 ez'olweggulo kitegeeza buli kati osobola okusangawo emisa ezimu tojja kutegeera lulimi ddala ojja kukutegeera naye kasita osoma lweng'obiseera so bano bayimbye bano be baabeerondera
The baddest, the baddest, the baddest, the baddest. Welcome to the new journey. Bifananyi byaffe omulina ali mu ttaanozo bw'ati. Mutweka kisi, moment ya kisi.
Pia. You understand? Oli musanyufu? Nyonyo nsanyufu. Sanyufu. Mutusirisiza nnyo. Ffe aboogezi. Ffe bwe tutyo. Ffe bwe tutyo. Nga twayogera ebigambo ebyekisiru, ebyamagezi. Ogamba ki bw'oyinza ogamba Kuseimu ne Kathy? Kuseimu ne Kathy. The relationship yawe egenda kulastinga for a very long time, the marriage yawe, because bantu bakakamu nnyo. Kuseimu nkoze naye emyaka tugenda mu 7, musajja mukakamu nnyo. Manya abakazi tulina eddalu, right? Naddala abayimbi tuli bazibu bakumanaginga, but he's really managed me in a very good way. And Kathy is our friend. Twetwasa kulaba Kathy twamanyirawo. Yono mchalo omutuufu. Twakulaba ne mu proposal ko akirimu ennyo. Nali everywhere. Ki ekyakupushinga okubeera nga at least obeera nnyo mu relationship ya Kathy ne Kuseimu? Relationship yo sigiriimu nnyo, wabula nze nasanyukira mukwano gwange baddest Kuseimu. Abadde mukwano gwange for a very long time, mumanyi. So gali mawulire malungi nga naye banakugamba nti brother baddest alinga brother to me. So yeah, I was happy. I'm happy. Yeah. Okay, unobala nobakubira n'akayimba nawe kalabye ka finale. Of course. Kirabo kyo omuyimbi kyasobola okuwa olubasi luyimba. Bugamba ki bw'oyinza ogamba Kathy kubanga gw'oludde nnyo ne Kuseimu okusinga Kathy? Kati ate simumanyi nnyo nga wamumanyi. Nze engeri gye mmanyimu Kuseimu eyawukana, engeri gye Kathy gyamumanyimu njayokya njamugamba advice etakola. Etali ntuufu. Yeah. Okay, abantu abayogera mu kusooka nga tulowooza gwe ne Kuseimu muli muti essaawa zino oyinza bagamba ki? Anti bagamba nti nno bagamba time heals. Yeah. Abantu basobola okwogera ebintu kuffe kuba tuli bayimbi, ekyo kyo kisuubirwa, naye obudde buprovinga omuntu n'amanya. Yeah. Abantu bagamba pia muyaye, obudde bujja provinga pia is it true muyaye? Okitegeera. Yeah. Okay. Kuseimu kawaseza anatuwa obudde mu music. Ate gwe ofumbirwa omulimu gw'oguleka. Anti naye obudde bwempe omusajja buba bungi. Kituufu naye ffe tukuze mu kampani yaffe tetukyali babiri ffeka, twagitandika tuli babiri katuli abantu 20. So it's just actually getting better. And Kathy okubeera mu bulamu bwa baddest kituyambirako ddala. Okubeera manager atuuka mbudde, manager atuuka alidde. This is what they call a blessing. Yes. Tuddeko ku side ya music. Bano bakoze EP, bakoze albums. Kuno mwaka kutambulidde kutya? Nze guno mwaka mbadde dedicatinga mu research. Era mbadde siriiwo nnyo, mbadde mu research abadde ya kampani yaffe n'ebyuma bye twaleeta mu studio. Nti nno tulina ebyuma biringa kano akasawo osobola recordingirako oluyimba. So I was doing that for research and it's still part of my career. Yeah, because music takoma ku kuyimba kokka. Yeah, akoma ku impact gy'owa abantu ng'omuyimbi kati era wandaba nga nenyigidde nnyo mu bintu by'omupiira. Yeah, so that's what my year was about. Okay. Atwalaba abazungu abajja ku ABM, ayinawo event ABM. Yeah. Ki ekyali kibalese nnyo? Ekyali kibalese yoyo research gwe mbadde nkugamba, bali balese ku launchinga equipment, supportinga industry yaffe ng'abayimbi okitegeera. Yeah. Kubanga industry yaffe, we need something international. We need that sound and all that, so that's what they had come to do. Okay. What's the mikolo gyo jadi nga tumaliriza?
nze mikolo gyange gyaggwadde abantu okinga ng'omuyimbi Omukwano omukolo ogusinga nawe tukwagala nga Kathy bakuteekeko akaweta. munsabire katonda munaye obudde bwe buli best. God's time bagamba God's timing Okay. is always best. But are you seeing someone? So akugamba nti ndisinga omukwano I know. nze nzenna I know. bannenswazi sisobola kuba single bannakatuuka bwe nti kuba single swing emmotoka enzijyawo. I know, right? Okay, thank you so naye nga much. ye gyali omwana tu munsabire abeeyo. naye bayimbi banna bali mu myaka gyo bava ku lujja gwokyali ku lujja kalo nantongo joseni beki olinda naye Joseph nga musinge ddala obukulu. Joseph alinga 24. How old are you? Nze me I'm like 45. Okay, Pia, thank you. Thank you so much.